person mbunakola trespass. Mumuloza munatutunya bannayuganda paka. People have kept quiet. So you think you will harass Ugandans? Up to what level? Up to what level? Abantu balowooza batatukunya bannayuganda paka kuki? Abantu bawano bo bakole batya? Abantu bawano banaakola bo batya? Belief wawa prosecuting of criminal offences. Stop harassing Uganda news. Kino kigenze wala. Kigenze wala. Kigenze wala. Kigenze wala. Kigenze wala. Kigenze wala. Kakati naffe tugenda kukozesa bannansi. Hey, I don't want to know it's inside. Mutwala abiri gabajja kumulamwa, wajja kuweereza ggwanga. Mwami kwese Kkooti belief, ono oli Kkooti belief ki akwata emisango egiri criminal? Tell me. You have been saying I'm an office of court, I'm an office of court. Tell me. How can a Kkooti belief preside over criminal matters? As you go to the station. Njagala bavuba bakwate babatije ku kimotoka mugende mbayiwe mu nnyanja. Obubbi bw'ettaka ne bufuuka nti no it's an official thing. Nabo wano olwaleero tewaliwo omuntu gwe bagenda omuntu ne mumubbira ettaka lye. Omusajja bannange omuntu akwata ta trespass mu kibanja ekirimu amalaalo ga kitaawo. No! We cannot keep on respecting the law when you are using the law to harass people. How often have you ever seen me here quarreling? Have I ever been here even once? Have I ever come here to tell you that release this one? Abantu bo protecting. Omusajja bamussa mu kkomera. Tannakolakona ku statement. Omusajja abantu bava eri ne beeteeka ku famire nti tuli ba Luganda, waliwo wano omugenzi eyafa ne mutatugabanya byeru. Okubba ettaka wano mu Uganda kunaakoma wa? Nga court enforcement, nga Kkooti, nga poliisi, mwenna mukola connivance ne mubaka abantu bange ettaka lyabwe. Nga mukozesa harassment ey'okubaleeta mubasibe. Anti kati wayondabyeko wano. Wayondabyeko wano nga nze okuyomberawo. Sesonyebere nze kaayo. You can even arrest me. We don't want to arrest you. You can even arrest me. We don't want to arrest you. I'm fed up of the injustice. The injustice being meted on my people. This is too much. This is too much. This is too much. At least we don't come to Parliament and shout from the office. Just allow us to our work, please. That's my humble request. Mubanga mukolagana n'ababbi b'ettaka. Musibe abantu babenda batalina musango. Okola wano wali ondabyeko wano nga nze okuyingiza mirimu gyo.
olonda byeko wano nga nzeewo ne ngamba bannange olwo musibe mu mute. But call me stupid if you want. I don't mind. Twebuuze nti omusajja wali walina amaka ge, wali we wali ekijja kya jjajjaawe, n'omukwata mu maka ge n'omugamba nti tumukutte trespass. Amateeka aga criminal bagakozesa kweyambisa bweyambisa omuntu bamukwate. Kye bakola obukodo ne bakwata ne bakusiba ne baddayo eri ne babba ettaka. Ate abantu abamu baba baatidde dda bambi nga gamba nange sikyakaayanye batwale. Twa system zonna wano kino ng'ekyaleero kyempiseemu kiraga nti omuntu wa bulijjo kizibu nnyo okujja n'abiting eno system. Bataddemu ne looya omulambo omusajja yasoma najja kozesa amagezi ge mu kubba. Oyo njamu wawaabira mu law council. Omulundi guno tewali gwe sigenda kuwaabira kwabo bonna. Oyo looya ngenda mu wawaabira mu law council. Njagala law council emuyite. Baswaziza nnyo bannamateeka. Bannamateeka baba abantu b'amazima. Munnamateeka ayagala justice. Naye n'obanga gwe obwa looyawo bwakukupatana mugende mu bettaka ly'abantu. Looya oyo ngenda mulopa mu law council. Okuba nti nno abantu kati bayita mu bitongole ebyalitaasizza abantu nti ate kati bo bye bayitamu okubonyaabonya abantu. Kikuba ennaku, kiruma, kiswaza. Eggwanga balifudde ddala nti liryawo kisasalala. Bw'obanga osanga balooya nga bakola ebintu ng'ebyo kati eggwanga lyaffe lifuuse kisasalala. Baagabana ettaka. Kuliko deputy RDC bamugyewo na wano. Oyo y'omu kubakola ki? Kubagabana ettaka. Nagenze ne mulope wa minister wa presidency mukyala Babaranda ne mulopayo. Kati bangamba twamubonereza ne tumuwa transfer. Transfer si kibonerezo. Abo bala DC boluje Mukono nga nti nabo Mukono wafunyewo jagagga walirawo. Mukono tewali ttaka lya kubba. Era nze mu kudefendinga abantu bange tewali kyesobola kukola. Era kkooti zino abakulu abo betujja tugenda okulopa we bataakole ng'omusango nguzaayo eri bakama bange. Nga nguzaayo eri bakama bange. Ndowooza ennaku zino babadde baludde okulabako ku Nambooze oyo. Ejjoogo. Ababbi ng'ate bakozesa jjoogo. Bagende banoonya wala ne wane Mukono tujja kwabika nabo. Batuuse na kutta bantu. Buli muvubuka yenna buli muntu yenna basanga wali. Ofisi z'ebyettaka bakeeraawo ne batuulawo ng'obusobera obutudde we bakola ki? We babaaga. Batuulaawo omusajja n'akeera ku makya n'avugaawo. Ku makya ekyapa kisoma linnya ddala, ku ssaawa 4 ne kisoma erinnya ddala, ku 8 ne kisoma erinnya ddala kubanga bo bayita amateeka g'obubbi gonna bagamanyi. Balooya. Loka. Nyabo president wa lokanso. Otoveeyo gamba ku balooya pe. Tujja tandika ogamba abantu nti bw'olaba looya mu kyalo kyammwe ku by'ettaka mukube. Mu makube mubayise nga bwe tuyisa ababbi ba booda.